weekend eno ku Delta TV. Kurom kagalana mu program Mami Eyakolamu. Nakola ku MTN, nali mu office ya marketing era brand manager. Nakola ko ne mu DFCU bank, as head of marketing. Ozengo beera boss. Owange, njeje mixa ja katonda. Echanyama nti kati nze we namalira okusoma. I already had 3 years experience. Buli week nga bansasula omutwalo gumu. Naye ku campus wali oyina amajja. Banange bankubira okwogera mu kibiina nze gola. Suzan talks too much. Suzan talks too much. Wema ne bankuba ne balekerawo n'okukola ki? Okunkuba. Naye bwe nakula nagenda okulaba nti ate kino kye bankubira ate kye kitone kyange. Okay. Nze nganze kyenjize. Okuyimusa abantu best kwebye ebintu bye balina ebirungi byobalabamu nti olaba nti onamanyi kwogera nganze okitegeera atayogera bulungi nnyo nnyo tasubwa ku ssaawa emu mpaka 2 Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.